Kakati mulokole golaba mu katambi oyo yakedde ku makya n'ava ewuwe n'ajja ku luguudo atandika okubuulira enjiri ng'abunyisa ekigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo. Naye mulokole ono okuva bwe yazze wano eno ng'abuulira enjiri yadde n'okuteekayo akatondo k'otuzzi tannaba kukafuna, yadde n'akakunkumu kakakeeki tannaba kukafuna. Mulokole enjala emulumidde ku luguudo. Omusajja wano n'atuuka akaseera nga takyasobola na kwogera nga yeesindika bwesindisi naye nga talina muntu gw'ayinza kukola ki? Gw'ayinza kusaba kubanga munange emmere talina gwe yagiteresezza. Mulokole n'agamba kangume mbuulira ekigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo yadde enjala ennuma. Endiga zigenze okulaba nga mu butuufu mulokole enjala emususseeko tagenda kusobola kubuulira njiri kweyongerayo mu maaso. Kyebava batuma omwana ku dduuka n'agenda gye bakisiikira capati n'amugulirayo akacapati ka 5. Era mulokole bamuletedde capati ne bagimukwasa papa. Mulokole n'agirya awo amaanyi ne galooka gamuddamu buto. Mulokole asukumye essaala. Mulokole asukumye essaala. Mulokole akubye ettendo. Mulokole akubye amazina oluvannyuma lw'okulya kacapati. Abantu bano babuulira enjiri naye nabo ssebo bayita mu bintu bingi. Osobola okumuyitako okuva ku makya nga yakedde essaawa emu n'oyitawo ekawungeezi essaawa 12 nga mu kifo kye wamulesemu tavuddeewo ng'ali tagenze kulya mmere ate nga babeera babuulira njiri. Simanyi oba be beetuma oba balina ministries ze bakolera. Omanyi kisoboka okuba nga omuntu akeera ku makya n'agamba omanyi nze kantandika okubuulira enjiri, katandika okubuulira abantu enjiri, ekyo kyo mumpabulemu. Abantu bano ababuulira enjiri ku kkubo balina ministries oba ebitongole bye bakolera nga ba missionaries ng'abo, oba omuntu yeetuma sekinnoomu n'agamba ye katandika okubuulira enjiri. Kankutuuseeko akatambi ka mulokole ono olabe nga bamuwa ekyokulya, enjala ebadde emuluma, then amaanyi gaafunye okukuba ettendo era yeebazizza Mukama Katonda. Video nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Video yiyo. Thank you. Yeah, just like you. Just like you. Father, in the name of Jesus, I pray for your people who are here in this place. I pray the business of your people. The Lord, you are the God who never fails. You are the God who make the way where there's no way, Jesus. Father, we welcome you in this afternoon hour. We welcome you, Jesus, that you are going to bring the customers, the people who are making chapati, the people who are doing everything, the people who are in the hospital, the people who are in the oxygen. Father, I declare and I decree that you are going to do the miracles, that you are going to do the wonders in the name of Jesus. The Bible tells me in the book of Matthew 7:7, you said that ask Lord, you shall be forgiven. Now it will be open. Matendo Ankaona. Kona Yesu ankaona. Ankaona.
Abulako beat. Aya. Challenge huyo. Tawe panga yuba kumake ekibati. He is the God who can do the miracles. I want to say thank you, Lord. I want to say thank you, Father. My son, Tara, something what is God expect you to do. I want to turn it to your neighbor and say that you are the power of God. You are the man who never fails. When the God, when you read in the book of John chapter 14, verse 14, it said that whoever asking in my name, it shall be forgiven to him. So just ask in the name of God. Just speak it to the God. Just speak the name of God. He will go to do everything, whatever you want. And the standing and the world. The standing of the world. He's standing in the word of the world. Because the Bible tells us that God is standing in the word of the word. Katonda yayimira mu nsi y'ekigambo. And Katonda yali kigambo. God is the word. And God is speaking according to the word. Us at the physical body is keep physical body. Ebintu ebyobutonde. Katonda wali ekyategese mu bulamu bwo. You are the physical future. You are the physical God. You are the physical God. I say that you are the physical God. Because the Bible tells us those people who are listening to me in this afternoon, we are the physical Yes, we are listening. Kakati nkyebuuza era nkyebuuliza ddala oba abantu bano ababuulira enjiri balina ebitongole bye bakolera, kubanga abantu nsinze nzekka otunulira omuntu nga akedde ku makya okubuulira enjiri apangisa ennyumba, olumu abantu we bati baba kale ne famire, okitegeera kale ne bw'aba talina famire naye nga alina okulya alina okunywa apangisa ennyumba, bw'akeera ku makya okubuulira enjiri nga takoola buli lunaku omulaba akeera, bafunamu batya. Saagala mugambe mbu okubuulira enjiri ya mukama waffe Yesu Kristo nti baba bagitunda, ekyo temukyogera, kubanga ne bapasita singa tebasaba ssente. Ate jjukirayo pasita omusanga ku mulimu, omusanga ku kyaki bajjira mu mamotoka. Bono bapasita banene bo bajjira mu mamotoka, naye ne balyoka babasaba ekimu eky'ekkumi ne mukiwaayo. Naye bano abasajja babuulira enjiri ku makubo, asobola n'okumalako olunaku lama nga teri yadde n'awaddeyo ekiwoobero kya nusu 5. Era omuntu bw'atamukwatibwa kisa n'agamba gundi funa ku kyokulya,
oyogedde nnyo enjala ekuluma abantu bano enjala emulumira ku kkubo mpaka kuwulira bubi kati bannange mumpabulemu abantu bano abalokola babulira enjiri ku masitreeti balina ebitongole bye bakolera nga bibawaayoko kasente oba nedda era ogenda okubatunuulira ebiseera ebisinga nga tebalabika bulungi nnyo nga dress code yaabwe empale ze bambadde olumu nkadde olumu engatto nga za bituli kwegamba ng'embeera olabira ddala nga musajja wattu oba mukazi wattu abuulira enjiri naye ng'ate ng'omuntu alina ennaku ye so mumpabulemu ku lwekyo naye nga bambi mulokole ye musajja wattu yakedde ku makya n'aggyayo empale ye gy'asinga okwagala n'aggyayo omusonso gwe n'aggyayo n'essaati ye eya jjento n'agenda abuulira ekigambo kya mukama ffe Yesu Kristo mwenna njagala okubatumirako ab'eddiini ez'enjawulo abagamba nti omusajja ono omulimu gwakola mulungi temuseka abamu muyinza omumusekerera temuseka omulimu gwakola si mubi omulimu gwakola si mubi abuulira enjiri biki naye afunamu ebintu kusebwe ebyatuka kati olina okufa okulaba nga ekintu okikola naye nga mukama katonda akuwa empeera tukimanyi nti tukolerera ggulu naye ate tulina sooka kukolerera nsi kubanga kwe tuli eggulu tetumanyi biriyo ebyeggulu tubinaatusanga eyo naye ne ku nsi tulina okukolererako kati nze mbuuza abantu bano bafunayo ku kasente kubanga mu butuufu ogenda omuyitako obeereyo mu tawuni n'osanga omusajja mu butuufu nga mu butuufu ye ng'omuntu yeetaaga buyambi naye nga musajja wattu yasiibye abuulira njiri abuulira kigambo akutula njegere yakola biki ogamba n'ogamba mukama katonda saasira Lord have mercy Lord have mercy upon us so byebyo biri ku sayidi eyo mulokole endiga zimaze ne zimuwa okwokulya musajja wattu akubye omuziki n'alyoka atendereza tendereza Yesu anenatakonda tendereza kyakiza abalokole zinyuma ettendo kasaliba nga likukutte oyinza okuwulira vibe Allahu Akbar nze nsabira wa Pastor Kakande ku Kakande kwesiva ku Pastor Kakande kwesiva abasabira wa Pastor Kakande mwenamba tumiddeko Pastor Kakande juu mwenamba tumiddeko Synagogue Church of All Nations awo wesiva kendi babuulira obujulizi bwange obwa Pastor Kakande nze namutuukirirako mu maaso face to face nga nina ebizibu byange my friend munzijukizanga n'endubawa oli omusajja obanga tomutuukangako mu maaso tomwogereranga kintu kyonna era mu bapasita be muba mumuwa ekitiibwa Pastor Kakande mumuwe ekitiibwa Kakande mumuwe ekitiibwa mumulabe bulayi mugambe nti oyo musajja wa Katonda prophet muwaniike buwanisi otherwise mbagala nnyo mwena si Michael Igana YouTube channel kwoli abasubscribing amukola omulimu gw'amannyo nnyini ddala mugende maaso n'okuba nti mweyongera okutwegattako eno y'ensibuko y'amawulire gotagenda kusanga wantu wala wonna ate wotagasanga wano ogasange ono wokka bannange mubeere bulungi ate akumira mpeera bankuumire